Ab'enju ya Tamale mirundi bazzeeko wano. Nabuulira Ssaabasajja nti bajja. Nangamba nti baagala kwetonda bajje kubanga okwetonda kya buntu bulamu. Awo nno ensi ejja kukulaba ndowooza mu bbala eddala eryobadde tekulabiramu bulijjo. Tusanyusa okukulaba era ndowooza muzindaalo guno nguwe ggwe wennyini. Otubuulire ekikuleese. Ku muzindaalo kw'oyogeredde. Nze Frank Gasumba, nsibuka Villa Maria, bagiyita Kalungu neffe tugiyita Masaka. Era olunaku bwe tuli kyalo tujja kuddayo e Masaka. Ssebo bajjajjaffe baava mu nsi eyitibwa Rwanda 1922 ne basenga mu Buganda wano. Tewali kitundu mu Uganda kyabudaabuda Abanyarwanda nga Buganda, tekiriiyo. Era mu historia ya Uganda, Buganda kye kifo kyokka Abanyarwanda mwe bataayina refugee camps. Ebitundu byonna ebirala Tooro, Ankole waliyo refugee camps z'abaki z'Abanyarwanda. Era bajjajjaffe batugamba nti bajjajjaffe bangi baafiira mu Lake Mbulaawo olwokubanga Kabaka yaliwo then Wankole yali abagamba badde e Rwanda. Kabaka wa Buganda yaliwo n'abagamba amubaleke bakontinuinge bajje mu buki mu Buganda. So Nyarwanda ne Buganda eringa ng'eya Amerika ne Bungereza. Era jjajjaffe Serafina yafa kansa 1984. Twali tukyali baana bato yatugamba timulwanyisanga omuntu yenna naye timulwanyisanga obwakabaka bwa Buganda. So attachment ya obwakabaka nkulu nnyo gye tuli. Era wano tujjukirako kojja waffe oba kitaffe Higiro Ssemajjege yaliko wano mu lukiiko lwa Ssaabasajja Kabaka. Mu nsonga eyo yennyini zize kuzzaawo nkolagana ne Katikkiro wa Buganda. Era ebyo mbimusabye mu woofiisi ye kubanga namumanya bbanga ddene ng'ayina lofaamu gye bayita Buule and Mayiga. Yes, ekyaliwo. Okay. Ne mumanya ng'ate minisita wa Ssaabasajja Kabaka, minisita wa information. Programu yo gye wakolanga oba yabangawo Lwakutaano nga nze ne maama wange tugiwuliriza nnyo. So obumulumulu bwe bubeerawo situba na mirembe. Obumulumulu bwe bwaliwo mukwano gwange Bishop gwensinga okwagala mu Uganda ayitibwa Servus Jumba. Yaŋŋamba oli mu Katoliki ate oli w'e Buddu. Buno obugulumbu situkola ki situbwetaaga. Ne bambi n'omugenzi Kizito Lwanga ne Judy Mbabaali eyali gavana w'e Masaka. Y'ensonga ekoze eki endeese wano. Nga nkusaba enkolagana gye twayina egende mu maaso. N'ebigambo bye twakosa nga si birungi olumu kitulinnya. N'otuna n'ogamba vidiyo eno yali nze oba yali muntu muki? Yali muntu mulala. Tuli mu nsi stressinga nnyo. Naye abantu abali civilized bw'okula olaba nti I think yali ki? Yali nsobi. Era ndowooza abantu abagunjufu be balaba nti akoze ensobi n'akola ki? Ne yeetonda. Kyekindeese wano. Ssebo nakoma okujja wano oba 2010 mu hoolo eno. Nakoma okujja wano. Nze omu ku baasooka okuteeka essente ku ttaffaali ewa e Kasubi nga Katikkiro Walusimbi akyakola ki? Lwakwasa afuddeyo okukebera documents naye nga tuziyina. Kyekindeese wano. Ssebo tukwebaza okulwanira Ssaabasajja Kabaka. By'oyitamu tubiraba ne bakubanja Kabaka. Abakubanja Kabaka tebamuyinaako Luganda. Era gye mbaddeyo nga mbyogerako nti Buganda Ssaabasajja Kabaka ayina Katikkiro, ayina baganda babalangira n'abambejja, ayina abaana be. Mwe ababanja Kabaka mumuyinako Luganda ki? Twali tuli awo Ssaabasajja Kabaka ng'akoze eki? Ng'akomyewo essanyufu tulaba Kabaka nga tufuna emirembe. Kyekindeese wano. Nayise ne mikwano gyange ono muganda wange bamuyita Wiitonze Juma Wegomba ne muganda wange Sakaddungu Muweesi ono weekawoko ng'ogenda Ssembabule. Saategedde nti mukolo gw'amaanyi mbadde nja kuyimbulira abantu wano. Naye mbadde nkusaba mu maaso eyo nzikirize
kuleetire ku bavandimwe wano mbakuleetereko bakole ki obalabe ate nabo baagala nnyo Ssaabasajja Kabaka. Teri ali yawukanya bannansi ba Uganda bayitibwa Abanyarwanda n'Obwakabaka bwaki bwa Buganda. Baatusangawo era bajja tukola ki? Bajja tulekawo. Ebiseko. Bwe muwulidde muto wange ayogera, okwetonda nkukkiriza. Era n'enkolagana eddewo. Naye n'abalala tobavuma. N'abalala tobavuma. Yogera bwogezi wa bwino. Bwino yeetaagisa. Bw'ojjayo bwino akweyimirira. Oli yambuuza olumu. Ekyamazima yali ambuuza ku ggwe n'ettamala emirundi. Nti naye lwaki tobaanukula? Ne mbagamba nti kubanga byenkola tebiriimu mavuunya bijja kunneeyimirira. Katonda mwebaza nti kituukiridde olwaleero gwe nojja ne weeyogerera ensonga eno, era ndowooza nti okukkaatiriza Kabaka kye yatugamba okwetonda kya buntu bulamu. N'olwekyo twagala tubeere bantu balamu, tuzimbe eggwanga eryeyagaza. Uganda si nnene nnyo naye nnene ekimala ffenna okubeeramu. Awo nno kano kabonero kalungi, era nammwe abazze okubaawo nga ndowooza bano bazze kubaawo nga bajulizi baga naye ddala Gashumba agenda ddala gamba nti azze kuzaawo nkolagana. Ndowooza mwebali nammwe kujja obujulizi mubufunye, katuzimbe Buganda tugize ku ntikko ne Uganda etebenkere. Ssaabasajja Kabaka wangaala. We are gathered here to receive my young brother here, Frank Gashumba, who sent a message that he was interested in coming over here to reconcile with me. I don't know whether the word reconciliation is right because I never really had anything against him. To apologize should be the right word because I never provoked him to say what he was saying. Much of what he was saying was distasteful, as we all must have heard it with our own ears. But then, it's only someone with courage and a certain level of humility that can come out to say, what I did was wrong. I would like us to start moving on a clean sheet. And that's exactly what he has done. And I thank him very much for the initiative. And I hope going forward, we can all work for the good of the kingdom and for the country without undue rancor, without undue anguish or vehemence, which we've been witnessing over the years. So I wholeheartedly accept the apology, and I am ready and willing to work with him. He's my young brother. He comes from Masaka, Buddu, and we've known each other, like he said, for quite a long time. And I hope it is gentlemanly that we, concentrate on the key areas. There are certain areas Gashumba talks about that are very pertinent. Social and economic transformation of the ordinary person. Those are pertinent issues which we must concentrate on. We should try to avoid personal attacks or personal issues which can only hinder us from discussing the major issues which concern the ordinary person, the people who are less fortunate than us. And those are the people we are expected to help, get better lives. And I think that's where we should concentrate. And I'm sure he will continue talking, of course. And I hope as he continues with his talks, he will be more kind and more considerate to the people he talks about. Thank you very much and God bless you. Sebo Katikkiro nyina ensonga gye neerabidde. Sebo nkwebaza nnyo nga gye nkomezza olw'ekirowoozo eky'okkunga abantu mu Buganda okulima emmwanyi. Nze abagamba ffe twaweererwa ssente za mmwanyi bakitaffe banyinamu akasente naye kaavanga mu ki? Mu mmwanyi. Ssebo bwe twogerera e Masaka
mpezezza omwezi mulamba nga teri muntu ankubidde essimu nga nsaba ssente. Abantu balina mwaka ki? Ekirala ssebo Katikkiro, mu mabaala g'e Masaka situkyayogera Luganda, twogera Luzungu. Kuba omuntu wano bw'ateekamu kenga ayogera luki? So weebale nnyo, weebalire ddala. Era ntwala omukisa guno kunga buli muntu yenna mu Buganda. At least beerayo ne eka 2 ezaki? Ez'emmwanyi. Beera newo n'ente awaka gy'olunda, beerawo n'embuzi, beeramu n'akantu akaleetamu akaki? Akasente. Buganda ejja kubeera n'amaanyi nga buli maka galimu akaki? Akasente. Ssebo ekyo nkikwebaliza nnyo 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 nga gye nkoze eki. Ssebo nze akugamba sizoni eno maama wange yakoze $31 mu mmwanyi. Era naye ngenda myezi 2 takyankubira ssimu. Ayinamu akaki? Akasente. So olina ekigamba nti enkumbi kuki? Ku bbega. Ssebo kyekyo.